womegga ate tokola ki toluma kuba oloze ekintu kyo kirina mu ngalo 5 ogonzezza otadde wali ate toluma kali Zulah yaloze ate n'aluma yamezze n'aluma saagala omuntu omala omuloga nga bwe kimu akukkiririzaamu ate okomewo omweyambisa omucunya n'okuba nga osobola omuyiikiriza okitegedde loga gw'oyagala gwe ebibyo by'okola ki mukwatagane akwagale nga naye bwe yakyogedde mbwe abadde ayambala ddiraze mu biteeteeyi bye ekyo yakyogedde luli yakyogera interview namulanga Hajji adde ayambala ebiteeteeyi bye ddira yalogebwa naawe ekyo tokiraba muliwa ng'obeerawa yagambye babadde ngewaka yagamba mumisi nga tubadde ngewaka nga yambale ddira zange ebiteeteeyi byange Hajji nga yalogamu Hajji ali mwizira omusibe wa nga ayambala ekiteeteeyi kyani Hajji yali akikozeemu ewo nze mmanyi nga kitakyambala nsiba mbagamba okuloga mu kirungi ne Zulah yalogera ddala n'amazaawo gwotera okuba yaloga n'amazaawo oba nyina ki yamazaawo yaloga Hajji ki oli gye yavudde yamuloga era olabye naye alimu akalogologo balogooye n'ebyapa n'abyerabira kyajazukuke ebbanga lyonna yali tajjukirangako nti Zulah yabba ebyapa naye omanyi okuloga emyaka mwena batojjuka nti batwala ebyapa omulogo abamuka ng'osirise naye ng'ebyapa byo obimanyi waloneka simanya adde ayagala kukola taito ya biki naye ng'okimanyi gye biri naye ng'okimanyi osobola n'ofoosinga omuntu yonna akola ky'oyagala naye nga osirise era eddogo limanyi ndi ku sayidi ya Hajji kimu bannange akola obulungi asiimwa Hajji teyakoze bulungi simanyi bulungi bwe yakoze naye talina background mbi okuva emabega gye mbadde naye mukyala munnange omukulu logwe guti okuva emabega bannaye si mwangu omukulu lwe gubanga omukulu gw'otambuliramu mubi saawa yonna buli kyoleeta kiba abantu tebakyekakasa kati naffe oba mazima ekirala bakyala bannaffe bendaba bakyala oba baami nga tuli mu kintu kino tutaddeyo nnyo amaanyi tuyisizaamu bannaffe olugaayu tunaatera n'okwekuba nga twekubira ebintu ebitabakwatako sina wa luganda lwamwe sinaki mwewe ebitiibwa ebintu ebimu bireme tumalamu kubanga tuli mu kwevuma tuli mu kwekuba nga ne betwekubira bennyini bo tebali mu kwekuba okitegedde mwannyina wa Hajji saawa zino singa yeyeekuba ne muganda wa Zulah naye saawa zino ffe abantu omuntu ffe tuli mu kwekuba ebintu ebitakola ki ekintu ekiba kizze nga kino tukijajinge nga bwe tusobola tukyogereko kuba tulina okukyogerako naye kitulekemu ak'obuki ak'obuntu ate ebintu bino bireme kutambulangula famire zaffe bane baami baffe mutwesige si buli omuntu alinga Zulah ye Zulah ne Hajji ate bannaye abakyala abaami mubeesige buli abaana tulina abaami baffe abalungi wakanga bataata nga niyo tuba tugenze n'abaana baffe era ajja mwagalanga taata we era amukuze nga talina kyajja mukola ki tajja mukolanga era tajja mukwata ekyo kiba kya muntu si ky'abantu bonna kuba abaana bangi bakulidde mu famire ezitali ki ezitali zaabwe nga bataata baliyo naye tebabakozesezza insha Allah Mungu ajja gasala naye ekisinza okunsesa mbu balina enkumbi naye balamuka wanga mudde minisita kati mbadde nkoze biki okola nesijjukira nkumbi ayina enkumbi oli yagambye nti ayina ekikubiro kati omwana gwe bakwatanga yafunanga nagesiimuuza enkumbi Runesa Properties yeffe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza
eggwanga olye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ku namba 0752 kale yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda okwosaako ebweru w'eggwanga Uganda tubalamusaako tubabuuzaako buli omu olunaku mulimu osinzira okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola kyamaanyi kyekisinga nze Viki mbalamusizaako bannyabo ne basebo olunaku olwaleero ensonga za Hajji Hajati kati byakyuse Hajji versus Uganda then Hajati Kaloddo versus team Hajji oba team Hajji ate tulinawo ne team Nisha ebintu kati byawanvuye naye nga kyetusaba buli muntu asigale kugwawagira banaite mususu okusala eddiiro buli lunaku musala so madda nyumyanyumyamu ne Hajati Aisha Kaloddo olwaleero nangamba nti naye akemettererwa emmeemo okusala layini ave ku kyawagira okusinziira ebintu nga bwe bitambula so musazeeko kiyiifuyiifu so muyinza okubuuza leero we tutudde nga sinaba na kubanjulira Hajati tuli wano bagita Shakira's Boutique eri Nansana opposite police police eri wali ndoza opposite police oba okuliraana eri revenue council okuliraana council so we wali boutique ya Shakira's Boutique mutukoledde olunaku olwaleero stockweeri bambaza basajja bokka abakazi ndowooza balina gye bambala bupikini bwabwe babagoba Hajati mbuulizaako ku bantu abatulaba abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nutwewedde bavumanzi naye ate bandamusabula bakuvuma nnyo banvuma naye nga amanyi omusango guno oba mu bintu bino ebigenda mu maaso buli omu yasazeewo bijajinga nga bw'ayagala abamu bitutwaliddemu abantu ndowooza mubalabe bali mu kwekuba bano beevuma omusango gwali gwa babiri Hajji ne mukazi we naye gwandibanga ssaawa zino guyinza otuleka nga abamu amaka gaawukanye obanga weegali kubanga kati waliwo n'abamu begugenda okudibisa babeerere ddala ku lujja badibe bakazi bantu batandise okugamba towasa mukazi yazaalako naye nga ensangi zino owulira abakazi abasinga bazaddeko baana ba myaka 25 24 bambi abasajja babafudde basinga omumaazi abazaddeko abeefuula empisa zaabwe embi babazaddemu nga omusajja bamufumba abakazi basatu n'akuzaalamu naye sawa zino ekiriwo kigamba towasa mukazi azaddeko bye biri mawulire baddeko ne pulaani B abadde awera nkolokooto naye ensonga y'emu kakati bwe kiba nga kiriwo ekityo abaana abawala kibalekawa nzoledde nze nafuna naye abalala kibalekawa ekyo nno kyongero tulaga nti abasajja tugenda kubanga tulinga byatika kakati abaana ababuwala olina okunkubira kasimu emisana bagenze kuddiba ng'oggyeko ekyo abalala abawasa abakazi nga badde yamuwasanga mukazi we ng'alina omwana aba babiri oba basatu nga babadde bakwatagana memories zikyuka nawule agamba nange owange ayinza okunkola bw'atyo tubadde n'abasajja baffe abalungi nga batuwagala nga batukkiririzaamu nga ne waba alina kaagula asobola okugamba nti Aisha Kaloddo teekako wano erinnya lyo nti nguze babiri ne mukyala wange ani Aisha Kaloddo naye saawa zino simanyi bakitulekawa buli omu agamba nze seesembereza kikazi nze ntandika okusayininga n'omukazi ku ttaka lyange nkyabitwale ekitegedde kati abasajja baweddemu obwesige naye nze kyeŋŋamba nti tukakkane naye sirabako musango gutaggwa wali ogulabyeko neguba gwakutta muntu social media twagimanyira mwezi mulamba tuli ku kintu kimu ate era tekinnaggwa ate gutuconfusinga kakati ekisinga okunyumira leero musula muli bwe muti bunkenke bugenda okucya nga bikyukire ddala ng'ebintu birayi y'okucya kuleke
bugendo ziba nga fayire ewunzise leero nyina byenkedde okulaba bugenzo ziba nga ate ndaba birala lunaku fayire ekyuka Bujulizi bwe baleeta obungi n'aba gavumenti bennyini betwandisubire nti bajja tuyamba mu kino ekintu bakikube kube bati kigwe bagusale tumanye nti Hajji asibiddwa oba avuddeyo nabo mu butuufu bw'obugambo kireyeka kikyabasobedde kati badde wa minisita kennyini akwasaganya ensonga z'abantu era nekisiganga neera tekikoze eki kigaanye nakyo njagadde ku balamu abagambye nti bayingire akasenge omwami n'omukyala taata w'omwana ayogerwako mbu bali bakyeyagala ako kawulidde agambye bali bakyeyagala agambye omukyala oyo abadde ayisaamu nnyo eddoboozi n'amugamba sirika bino biveemu byabagalana bali bakyeyagala era bajja kudda ebbali bakole ki bakkaanye so bwato n'abawo akasenge ekyo nga kituufu nti omuntu aba alina omuntu mu baana saawa yonna basobola otutuula era ne bakola ki ne bateesa ne bawaawo entuuka gye batuuka ku busomyo naye ensonga eno oba ngambe fe abali eno ebbali tukisoosowaza nnyo tugipise bannaye abantu mupise waliyo n'abali eri beekuba abalala bajjayo esuuti bazambadde mu bitabakwatako abalala bali bulala bala bavumye bannaabwe abakyala beeyisizaamu amaaso tebakyalina wadde ensonyi ebintu bye babimazeemu mu bintu ebitali byabwe bye batalinaako obukakafu era bye batamanyi ndya nansula mu bintu bino kituufu tubyogereko kuba biri mu ggwanga ate fenna bitulumiza wamu nze nga nze okusookera ddala nze sijja kweteeka wanyi mu nze ndi ttiimu gundi okusooka wagamba come what may tova ku Hajji siva ku Hajji naye siri ttiimu Hajji simuvaako naye siri ttiimu ani nze sikola ttiimu kubanga nze mpawula kituufu ntya nze ndi muzadde obwenkanya bw'omwana wattu mbwagala obwannisha era mbwagalira ddala bwabeera nankyogera nti bwava nga bakoze okunoonyereza okutuufu nga yamukwata ebyaddala ebitali bya kiyaye ebyokujingira nga byenda bagenze ku nnasa asibwe awo ku nnasa tujja era nze neebuuza ku nnasa ki ekigenze ate ne looya mulamba naye mulabye ku nnasa ne kkooti baloyo empapula tebakyazifuna mbutuufu bwazo nze nabyo nti binsobedde bana ekintu ekyo bekikwatako mukirondoole kubanga bayinza abantu bazanyire n'obutambi engeri nnasa gyebaddemu birabikiddwa bali ku nnasa kati ng'ogyeko ekyo mu butuufu bwabyo nga bituufu era nga ge mazima nga Hajji yakola ekintu nze nagamba akole ki avunaanwe ng'obuyinza bukola ki bulagira mukyala munnange Zulah bwakera ku makya ne gumukka mu viri nga yawaayiriza omwami oyo okubanga ssaawa zino ayonoonye ekitiibwa ky'abakyala ayonoonye ekitiibwa ky'abasajja kuba ayonoonye sayidi bbiri abalala bagamba abasajja bakwasiba abaana era nga kituufu kati abantu bali mugamba bakwasiba abaana nsijja kufumbirwa na mwana omusajja ajja mukwata abasajja bagamba ebikazi bibbi batubbye batumazeewo sigenda kuwasa ayina baana okitegedde kati ne tubanga enjuyi zombi tukubagana lw'abantu bameka era ne Zulah bwe kizuula nga naye mukyamu asibwe ng'era obuyinza bukola ki era singa si kiyandibadde aliyirira ne Hajji amwetondere mu lujjudde amuliyirire n'obudde byamukoze byonna n'obudde bw'omusiba ate naye akole ki asibibwe naye abantu twalinda kkooti esale tulabe amazima ekitanatuukibwako juzi bazemba obujulizi tebalina kkooti Hajati yagamba nti obujulizi yabukwata n'abuwaayo bonna obumala kyokka ate kkooti emusaba obulala egamba obujulizi oludda olw'omuwawaayo olwa Hajati lugamba terunakola ki terunafuna bujulizi bumala kakati kyendi mu kugamba kiki naye nnyongera okuyisa mu maaso mu bigambo nnyongera okuyisaamu amaaso ebigambo bya mukulu munnange Hajati nti era bisigala era bitulaga wakati awo nti waliwo ebitakwatagana okitegedde kubanga nze nabagamba ekintu kyonna buli wogezaako okubanga enjuyi zombi opalapalanya bw'ogenda okugwana mukatu owunzika bakukutte bw'ogenda okujjana owunzika bakutte kitegeeza mu butuufu bw'ebigambo oba muyaayi waliwo ekitagatta oba muyaayi kino sijja kirumamu ndi mukazi naye sijja kirumamu abakazi ebintu byamwe mubikola ng'ebyo nze nabagamba era nsiiba mbagamba omukazi
bw'aba yasazeewo kuggusa kintu viki akola kyonna akiggusa. Era nsiba ngamba abasajja gwe musajja ali eyo omukazi nga yazaabaza mission azaala n'abaana 7 ye talina kyakufiirwa kiri nti alidde anywedde obulamu obulungi butambula n'abaana bali obalabirira naye ng'alina mission gyakola ki gyatuukiriza. Omukazi bw'aba alina kyayagala bw'oba okimanyiiko nti omukazi teri musajja asobola kuwasa mukazi gw'atayagala kambabuulira ebigambo bino. Omusajja bw'akuwasa nga takuwagala akusuulawo era bw'ebanga mbeera bwe buba bwavu nga bwamukuwasa bwagira bwati amala n'akusula okuba takola ki takwagalangako. naye omukazi nze ndi mukazi asobola okufumba ewo vika emyaka 10 nga takwagalangako negigwa ku ttaka talina kyakwagaza takwagala ne bw'ofa ayinza obutakaaba n'akuzaalamu n'abaana naye nga mission yagamba siina wakulaga kanneewogome wano akaseera saawa yonna waafunira gwayagala ku mutima akute ayina byayagala nkulayire tayinza nakusiibula akwata engoye emu 2 ng'agenza n'atemaawo n'agera n'omusanga wali ku neiba ng'afumba era n'omutwala ku poliisi n'akugamba nti nze nali sikuwagala nali neewogomyewo ate olina omusango gwogenda omuloopa mbu omuntu yagala omuntu ku mpaka oyo gwe bayita omukazi. Nabagamba abakyala bali mujja kunvuma naye buli omu watudde akimanyi era waliwo ne gwenjogere essaawa zino ng'akimanyi tiwentudde wano omusajja simwagalangako wadde naako era ne bakwanjula n'otwala emboonayo y'omutwe wammwe n'otwalayo omusajja ne bakwanjula naye ng'okimanyi emboona tebaako kawalaata nti omusajja ono wallayi simwagala. Abakazi mubikola era mukimanyi nze akugamba ntuukibwako buli mukazi ntuukibwako buli musajja nfuna ebizibu ebyenjawulo ngambibwa ebintu bingi ebifa mu bulamu bw'abantu kati gwali otonjajinga kuba mumanyi omukazi agamba nze nfumbye omusajja nnyina abaana 4 naye Hajati simwagala nekyo kyogerekeka nti ninamu abaana 4 Hajati nga tonjagala oyo gwe bayita omukazi. Kakati abali eyo bagamba nalabye bagamba mbuzuula tasobola simaya kusiba taata w'abaana biki omukazi waba akukooya batalina kyakwagaza tafiirwa takola loosi bino bye baliko byagamba nno n'agenda n'abaana nze omukazi wagenda n'abaana wemba nsobola obbalisa n'obbalabira nga obusobozi obwo Mungu abumpadde mbeera n'abaana naye tekitegeeza nti abaana ebanakula tebajja kunoonya kika bwe banajja olw'okuba nakukola ebikolo gya bagoba nti nze ebyamaama tebitwalira Aisha nkukoze ebikolobe oli bba wange nzibye ebyapa byonna mbitutte naye ngenze n'abaana mbakuziza batuuse emyaka 20 egisaana okudda ewuwo viki nkututte olibadde muto owezeza emyaka oganya ansajja kudde kati kangende wa taata wange kitaawo ajja kugoma mbw genda mwana gwe nyoko yanziba ebyapa tosobola era oyaniriza mwana wo kati ye omukazi tekimusala otunula ku mwana ng'ofuna obusungu bwa nnyina just n'okikuumirawo omukazi we kitamusalira waawano aba akimanya amukuza naye wuwo ate era essaawa yonna ne bw'atabuka n'agamba mugende wa kitammwe era obaaniriza kuba musaayi gwo kyova olaba takola loosi mukuza takola loosi omusajja ayinza n'okugamba nti kati wano wetuliranye tulina kaline wano wetuli waliwo kaline eri njovu musajja mugagga ndowooza bamanyi enansala bamumanyi njovu muwulira njovu estate kati musajja mugagga eri omukazi ali agamba singa atirisiti muzaalamu ekitegedde tabaza oba afumbiddwa oba ne bwantera wali akazigo naye nanzaalamu mba mufunye omutego omwana wange aba akunye future ennungi kijja muweerera ne mwana abamubi ali ne bwanegamba kakaza kusikaga naye nga wali muzaalamu era ajja kera ku makya gambe kukwata akaanako era oli ajja kakwata kuba musaayi gwe ate era ajja kawa obulamu obulungi kuba mwana we kati omwana wange waba mubulamu obulungi nange mbubaamu si bwe kiri asobola okunsuulawo olwokuba gwewaŋŋana nti ndi mubi era ajja kufuna kyafunyaga maama waaye kwata annyigeyo kyeki kye bagamba blood is blood omukazi takola loosi ku musajja era agamba mbu yagambye tasobola kubanga asobola okuwaayiriza bbaawe yes oli bw'aba mugobi wa oli mukazi yagamba tasobola waayiriza bbaawe omusajja muwulidde ng'agamba taata w'abaana booli nti omukyalo yali talina gy'akola talina gy'agira yakolanga mu maduuka ge era n'ennyumba ye yazimba ne poloti yakola ki kati olaba omusajja akeera ku makya n'aleka ebyapa by'emyaka 9 owulira bulungi n'asirika n'atuula ewuwe n'asirika gwe n'obeera nabyo
nakuvaako olowooza batali mukazi mmekete abate yakuta emyaka 9 abate yakuta naga waayi kanve ku mukazi musajja ababingi byerekereza kitegeeza aba yagezaako ng'obuyinza bulagane bimulema n'akita kanaye ate olabye naye banne njagala mbabuulire ebintu bino Katonda talyanguze olaba ku myaka 9 omwami oli yali yalemwa okufuna obwenkanya obw'ebyapa naye era Katonda bw'obanga oli ku mazima teyeerabira era amazima gazuuse ne bagamba nti nno naye ayogerweko era ebyapa beerero bikoze eki abireese ng'abirina Hajji n'ebyapa omusajja yabinonyeeyo naddaja ti naye abadde surprise wali eri bamugambye mbiyina ne miliyoni 6 z'ogamba nakoze eki nazisasudde dda akaabya amaziga ng'alaba ddiiro yekoze eki yayiise mu banka y'emubanja mbirabye Hajji n'agamba nti banka emubanja sente yali yazijjayo kati ono adda alina okumala okusasula ezo sente manya byapa bifunike ate nga luli yagamba nti nti ono eyakwata ebyapa ye yamuwa sente balina katemba waabwe muwanvu naye ekikulu omusajja oli naye afunye obuki oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna kati olaba Katonda talyanguzi kino kireeteddemu n'ebintu ebiki ebirala kakati wandabye abamuvuma mbu kiraba ekisajja ekikulu ne kijja kiyimira nga kibadde tekirabirira abaana awo nno y'ensonga enkulu naye ku kooti yaliyo njagala mbabuulira ebigambo bino tutudde wano naawe agenda okwogerera wadde oli mukazi oli maama azadde abaana ab'obuki ab'obuwala n'ab'obulenzi oyina mwannyoko saawa zino singa twawukana bubi onkoze ebikolobero sikugobye ogenza okoze buli kimu sina appetite gye njija wadde abaana b'abange kukubira simu munkuwa obuyambi olwadde onzibye ke naali kuwadde ate kati mba nkuwa bwaki beera n'abaana bo balye ku byange byewabakola ki byewabba okitegedde kati awo lwaki emyaka 9 oddo obibanje otegedde abaana bo bulijjo bye balyako anti wuliriza baadde tebalya ku byapa naye ŋŋamba nti singa omusajja mubbako ennyumba z'abapangisa anyiiga n'azindeka endaga kasaayi n'abaana kankole ki kamuleke ekyapa kya omusajja asobola okulekera ennyumba z'abapangisa naye nga takuwadde kyapa kisigala kike gwe n'olyamu ssente naye ng'ekyapa ekyo kyanjawulo kitegedde kuba ekyapa tekitegeeza nti atunze aterese bya bugagga bye by'abaana be gwe toli mwana we oli mukazi bukazi okuza baki ate omusajja abeerewo ng'alinze ositule abaana be gwe lw'olikoowa era nabadde oli ng'asaba abaana be tannagaanako gwokoowe ogambe enkooye kwata abaana bo era ye abakola ki abatwala abaaniriza tasobola bagaana naye njagala omuntu ajajinga omwami yo kansooke empoleze ne ku mwami kamuwolereze omuntu amujajinga saawa zino agambye yakubira ng'ebintu byakabawo yakubira omukyalo oyo ebivumo bye yamuvuma Hajati yavuma tatanisha tebisaana kubana mukazi nga musiraamu gwe bayita Hajati omulama nga yafulumye ebyo bigambo agambye audio omulala yabagizanya sinze yamuvuma ebivumo toddanga muno yogera ku baana bange ekisiraani gwe tokolanga ki okitegedde kakati lwaki tosobola gwali ajaji ngoyo omusajja nti ne bulijjo ne bwe yandibadde nga yali akuba ku ssimu okuwuliza abaana yalinga avumwa olaba ne kulasiti ku bizibe byabaddewo bibagatte mugambire taata w'abaana munnayo omwana baamukoze eki baamusobyako naye era yamuvumiddewo n'amugamba yajja byemalira n'akubira ne mukwano gw'omwami oyo n'amugamba omusajja yave ku baana bange bwe yamugambye naye nze mpagira tatanisha naye atwale ku DNA abaana ate omukazi wagambye ava ku baana bange nja byemalira batamanyi babatwale tatanisha yasabye DNA atanagisaba naye nze nkisaba bw'aba asobodde akikole ayinza obutakyagala ng'omusajja omuganda naga akambireke olufaananyi si luganda naye waba akyagadde akikole kubanga omuntu nze simanyi mukazi azaala mu musajja mwana obuzibu bwe butuuka ku mwana olaba onyiiga naye omwana bw'afa onoonya famire ye nabanga kubidde ku nsonga etuuse ku mwana wammwe ababiri n'ojjayo ebivumu ebiyitirivu n'okola ki so nga awo yanestukidde nga tata w'abaana naye waba ayinayo abanene bo ne mukwataganyiza wamu mu kaseera kano embeera gye tulimu ya mwana nsaba omwana atugatte naye tekibaawo tata w'abaana jangu naawe ongoberere tulabe obuwenkanya bwaki bw'omwana ffe bwe binaggwa tuddanga muno okuba ku ssimu yange toddamu n'ongayagana n'okubaana abange kitege Zulah kyengamba nti nno omukazi bw'abanga ayogedde neewunya n'asiriikiriramu manyi abakazi bazanya firimu bazanyanga firimu ezo firimu bazizanya bangi naye njagala mbawule nti buli bw'ozanya firimu wabaawo omuwanguzi
era oyinza okufundikira nga zikwevuunikidde tosobola kuba firimu sitanga bulina kugo owangula byabanga bya firimu nkadde ne bwobanga ogenze mu kikonde kuzanya bikonde by'essaawa zino wabaawo omuwanguzi n'omulala n'akwebera kati kyekiseera nti bw'ozina obulungi ova mu ddiiro firimu ozenga ozizannya mukazi munnange naye kati zitandise okuzannya kubanga firimu ate Zulah zimuzannye bubi zimuzannye ne zitukiza n'ebyemabega ne gwe yasookerako ddala okufumbirwa naye najja naga ebyange babitwala ate zikyamuzannya kati ne oli ne waba yamubba kikopo ono webyapa ebirudde emabega olaba yakomyewo ate n'abalala bakyajja mwe mulindeeko Zulah tagenda kuva mu mawulire tugenda kubeera nga twerolera buli budde guno omusango tugenda kunyumirwa okimanyi tewaliyo omusango gwali guze mawulire ne guwangalanga kugamba ebigambo bino kuba bakuga Zulah buli musajja gwe yagirako yamufunamu kyamutwalako bonna bajjaga naye kangende mmanje wakitegedde kati firimu eyo eba takwevuuniseemu kati ono walyagadde kulabisa ono gw'oyina kati nate nebyemabega byonna nebikoma obuzwina ne bukola ki ate nekirala bambi kyemusaasiddeko nti kati omwami abadde bba amwagala nga ye yamwagala ebitole banga ene kukomera yamuyise smart baby yamuyise baby eri ku kooti yamuyise baby jangu twogere ngani ayita baby Hajji nga yayita Hajati naye bannange what kind of mukwano is that oyo Joero yabadde ku kamera wabiwulidde nawe ne mu kooti Hajji ku mulundi guno yayongedde okulaga obusungu Hajati alabika badde talabangako kale just nti abadde atunula nga yeewuunya bwewuunya ono gwensula naye kakati ebigambo bino bibabuulira kati Zulah we yamaze okuba nga omusajja yamusibye kati ali mu kkomera taata w'abaana saawa zino nga ate ne byadde amwagalamu tabifunye mpulira bulungi nnyo byonna biddibye kyokka ye musajja amwagala aviriddemu awo kati ate abasajja bamutebuse teri musajja wadde avuga bodaboda ayinza kuddamu kuyimiriza Zulah mu nkwagala babadde bamukubye olwaleero kiki kikatututu kaakati ngamba nti awo abaddibye mukazi wattu Zulah abaddibye akatale kafudde abadde ali akatale kwanti ate nga abadde awo abadde alina omukisa oba tuguyite mukisa oba buwenza oba biki sibitegeera bannaye mukisa ogwe wayita omukisa oba okyali wano omulala ng'akwanjula oba okyatudde mugano omulala babbe vaayo jangu nga kasitoma agamba koledde edduuka naye era n'omusajja anaddamu omwenganga ajja kuba naye n'abasajja naffe tutomera naye era kale abakazi abalungi ani abadde amukubye olwaleero Hajati abadde ku nasa neerooya we oluvannyuma leero wabaddeyo Balamu minisita mbirabye kati bwe bavudde eyo waliwo emboozi gye sinnafuna nga njagala ngifiiringe minisita Balamu agambye Zulah ne taata Nisha bayingire akasenge beggalire bakafulume nga bateesezza kati mpulira neesunga okuwulira ebibadde muki mu kasenge bye tubiteeka ebbali kakati bwe bavudde eyo Hajati Zulah agwibwako omu ku bantu b'enkyazibwa wano ku nasa Julius akolera ku nasa awo kati Julius abadde ali ku dduuka eririraanye Zulah wabadde omu najja n'agamba ono kali lugambo waffe bulijjo ate akyalira ne Hajji bulijjo mukomera owaaye ono siye Hajati Zulah ali wano ko Julius Linda kagenza ateza akasimu agenza okumuzuuminga nga wabaye Mungu Hajati Zulah kyatamanyi andi bagamba wekisirani n'embuzi emuluma kakati ekisirani wekiba kyazze wekanga n'embuzi ekulumye ne bagamba ati olwo kyekisirani ne bagamba embuzi ekoze eki emulumye kati Zulah embuzi ziri mu muluma kubanga sawa zino yafuuse embwa njeru abadde atadde akasimu bwati kati abadde balaba anashootinga biki ngambe ebigambo bino yafuuse embwa njeru era walaba interview yanditudde na mu nnyumba ye polisi ye mutaasiza n'asirika babadde bamuli bubi olw'ensonga kati buli wana ate abantu bajja namukuba kuba muyinako obusungu naye kati buli wayingira buli kimu kyagezaako okukola bakola ki ate nze ngamba yali badde atula wansi n'akuŋŋaanya bujulizi bwe n'alinda olunaku lwinatwala obujulizi emisango
bino byadduka eno bamuyambe neno bamuyambe ajja kufundikira yekubye chu obaje bayitajja abantu bakolerawo just kati byonna anti kati kyekyo kyegambye omuntu zampapula lwaki roya tagenzeeyo kyekugamba bwe nti owekisiraani n'embuzi ekola ki emuluma kakati ekimujja wali we babadde n'engoye ze zaalimu n'emisinda agitwala empaka mu nasa era ng'okyali mbi naye ne weetwala mu nasa biba ate biki bintu birala nnyo era biwanvu kakati awo nze simanyi nawe nsobola mukola muole nsaga Zulah tomufunanga mukazi n'ekibi kibaako ekirungi omukazi talina ekirungi sinnagamba nti Zulah mubi buli ajja opininga Hajati amupininga bubbi kati okala ogw'ebyapa gwawedde katunoonye gwe munaamulangira sinnagamba nti mubi owulira naye akola ebibi si mubi naye era akoze ebirungi azadde omukazi akuzaalira kyogamba buli azaala yenna alereŋŋana n'abazaddemu omukazi akuzaalira ne bwakola ekibi omugumiranga Hajati nawe oli musajja ate satenileve oli musajja ate satenileve kakati omwana kambuuze bwe tubeera ababi ne tuzaala omwana n'amala okufuluma wabeerawo gwanyigiriza ennyo kati ono omwana azitowera ggwe kiba kyenkanyi kubanga essaawa zino nze kyenyinza okugamba nti abakazi kyetwekwasa kwe kwetikka olubuto olw'emyezi emwenda ne tuzaala omwana ekyo kinene nnyo era buli maama wekiwe n'ekitiibwa bwe tumaliriza omwana n'omuyonsa omwaka gumu banenze ayogera ndina nakawere nnyina omwana n'omulonza omwaka gumu ebiri esatu bwe giwera emyaka esatu omwana oyo obuyinza bumvaako n'embuuza gy'oli nze daddi nega daddi omwana agenda ku ssomero naawe n'otandika okupalapalanya olugendo kitegeeza omwana oyo abazitowera abantu bameka babiri tuleme kwewunza nga tugamba nno kotwale ebintu by'omusajja nnyo okambitwale kuba namuzaalira okitegedde wamuzaalira yesu naye omwana gwe wazaala kati abikuwe n'obaana bakuwe bakyuke bave ne mukika badde ku ggwe n'oba otukoziko beeziikire kitegeeza omwana oyo abawanjuyi mmeka toyina kunyigiriza kutwala bintu byoli mbutuufu bwobutuufu mbukambitwale kubanga nakola ki namuzaalira mpazi nze kyensinga okuwagira singa babaawo omusajja nga yakooye nagatwawukane nga yakugoba naye abasajja bw'aba akugoba ali waddembe okukuwaayo kitundutundu kubanga akukola ki akugoba ate nga nawe tolina wakutandikira ate oyina abaana omusajja bw'aba yakooye kituufu akuwe gwe bw'oba gwe omukooye bwe mba nze enkooye ndi waddembe okukwata emboona yange y'omutwe ngizunze ngende n'okukoowa kwange ngende nfune gyenkola ki gyempumuliza akatwe kange gyenzungira kuba nze enkoze eki nze nkooye ate sikoowa nga ndeeta bubbi wemba nnyina eyanjagadde nga yankwanye gwe njagala ndi waddembe okukwata ebishaliya byange nze kalodu ne ngenda n'ebishaliya byange ew'omusajja oli naye n'atandikira awo okukola ki okundabirira n'okubeera nange ng'oli bw'abadde nekifuuka nti mwe abakazi muliwo okulabirirwa nti era omukazi kuva dda omukazi awasibwa n'alabirirwa so kati pulobulemu ya wano olwaleero gye tulina Hajati abantu abasinga ku kooti bwe tuddayo ku lunaku olwo abantu baali bamupiningako ebigambo ebinene naye n'endagamuntu azirina zonna tulidde era bazoogera naye nakyo tujja kulaba agamba endagamuntu ziri mu mateeka simanyi nze madde manyi nti endagamuntu viki wemba nayo emyaka gyange ne giggwako lwenzikiriza ogisazaamu nfuna endala era esigala eri tojja nayo kakati simanyi oba nti nno kati saawa zino kwaliwo kyesitegedde bannaye mujja tuwa bulamu bwe mba nga nze Hajati Aisha Kaloddo nafumbirwa omwami wange tugeze nti omwami ye Abudu ne mufumbirwa nti oba ye Kafeero Abudu ne mufumbirwa bwe mala omufumbirwa nemba nga neetaddeko nti nze Hajati Aisha Kafeero nti we twawukana mu mwaka gumu nga nziruka kunnira nga nkubisa endala nga neeteeka ate muga viki kuba kiri bwe kiri ate nga tovudde wange kati ebintu ebyo bane abatusingako mateeka mujja bitulambulula nayo tukole ki bwe kiba nga kiri bwe kityo nange nkyanja genda kunnira bankubira endaga muntu endala Hajji omukooye oba eyo ne Hajji ebeerewo bwe mukoowa musango si musango ndeka bwena Hajji akulabiridde tewegira bintu oli gwe bataalabirira nange nyiza okuba oyina mission nange okubanga mufumbidde emyaka mmeka nga simwagala naye kati awo wooli
gye muvudde ne Hajji naye kambabulire bannaye so afumba wa musajja gwe saagala mba nkolayo ki mbeera kwoyo gwenjagala kyesaagala sikiwona budde ne bakazi mulwaki tuwa obudde abasajja be tutayagala olw'okuba obala bintu ebintu bye tubala bigenda tussa abasajja bakwanyi ajja kukutemako omutwe bakuziike n'ebintu byobala bikole ki sibalima onyigiriza ennyindo ogizaaza omusaayi musajja ojja munyigiriza agende mu makooti abulwe obwenkanya kubanga ffe abakazi munne tuwulirwa nnyo akukwata akuteege agayeke muteme ngende ruzira nfiireyo kubanga ne wata akutema ajja kufiira kati Hajji omanye ebbanga lyali malayo tetulimanyi kwebyo ebikola naye nga bannaye abandaba temunkwata bubi sinnagamba nti Hajji teyakutte ki mwana naye ate sijja mugamba nti yakutte omuki kati olaba ekyo kyoyogedde ekyo omusango we gwatulemedde bukeera kuba kyanga okkiriza bukusaba ne byempulira sinnaba kugamba kusina byendaba nze sinnagambako nti teyakutte mwana kuba omwana agambibwa yakola ki yakozesebwa era sinnagamba nti mwana simukwate era Hajji siye yakola ki kuba saalaba ate era sijja kugamba musajja oyo Hajji bwe yankeerako ku makya n'akwata omwana oyo kuba saamulaba era sirina bujulizi bulaga nti yakola ki yamukwata naye ate Hajji bakagulawundize omanyi Viki kankubuulire waliwo abantu abasobola okukujjulira olw'ebirungi byo omanyi buli woba ne bakagulawundi ennungi ne bwoba obbye wano ng'emyaka gyonna owangayidde notobbangako ne bakukwata nze nsobola okuva nenteekawo omukono ne ŋŋawo waayi muguteme Viki tabbangako emyaka gye mmaze naye nga mmulaba sikulako ng'okoze eki nanzibye yadde kituufu nabbye olw'enneeyisa yange nejjeereza naye gwe omuntu obanga naye bannaye kambuuza Hajati Zulah buli omu tamwagala yakola ki ne bakazi banne kubanga ekisinga okunnyumira gwe noobanga gyonvuddewo ey'emyaka 13 14 owalanibwa era bakwogerako bibi byokka bewasuubula nabo bakwogerako bibi boyogera nabo bakwogerako bibi bowangala nabo bakwogerako bibi wakolagenda mu maduuka muno bakola ki bakwogeddeko bibi byokka nobeeranga oyagala okuŋŋamba nti gwe ensi yonna tekwagala amalusiti lutwe luba lutwe kati saawa zino kyetuliko kiri bwe kiti Hajji gwali owuliddeyo background yembi mpozi Hajji twakawulira background yeegi nti akozesa ebiragalalagala era ya Hajati ani yamulaba Hajati era oli yakola ki oli yasigala akola ki yasigala amugamba kitegedde kati oli yennyini oli amulumiriza okukwatira yasigala amulumiriza ebiki era Hajji era waliwo background gye twamuwuliddeko nti musajja mukakkamu nnyo ne bw'aba ayomba noono Hajati era Hajati tamuganya kwogera odiyo tewaziwulidde ne bw'aba ayombayomba ne wamuliraga alhamdulillahi rabbil alamin ne Hajji naye mugonvu nnyo kati njayo kubuulira ebigambo bino ku myaka gy'alina musajja mukulu n'emyaka agenda mu 5 kale ngala ali mu 5 owulira nooba nga tewali yavudde ne mukyala mukulu gwe baayawuka nedda yawadde awanda mukooti yandivuddeyo saawa zongamba basisire ekisajja ekyo kyantama byakola bitya okitegedde naye noolaba nga takoze eki tasobodde kwogera nti nno waliwo ekibi n'ennamba 2 teyagerako kibi kale n'abantu bebawangalira ng'olaba ne gye baava eri gye bagambye kibi biruddawo eno butambala nabo tewali yavudde okwogera nti omusajja twamuliraanako nga mubi omusajja yagambye nti nze oyo yali neiba wange banga lyonna lyemumanyidde kakati oŋŋamba otya nti nno ye buli ensi kyogamba Hajji buli muntu amwagala omanyi n'ebikolwa byaffe bitweyimirira bannaye tubeere bantu bakulu ebikolwa nze sawa zino tubeera wano mu kamera nze mbedde ku social media emyaka waliwo omuntu asobola okuvayo nanjuya nagamba Hajati Kaludo simulyanko ng'akoze eki ng'avumye muntu oba ng'ayombye kyovala akuli Dr. Rashid Lukwago bwe yakuvuma abantu beewuunya ku byasuuna Beni era abantu beewuunya kubanga omuntu aba takuwulyanko ng'okola ki ng'ovuma omuntu nga tobangako mwatu wonna walala bekidde ng'okola ki naye omuntu aba yakulako ng'ovuma abantu abawera 5 tasobola kuwakanira nti nno tokikoze olw'okubanga ozenga okola ki okikola kintu kyo okitegedde n'okiba si kituufu okitegedde
ne bwe kiba si kituufu waliwo ekintu oba nkugereze osobola okuba ne bebi nga bebi eyo mukaabi nnyo ne wabeera n'ekiwuka nga kimulumye ku olwo oyinza obutafaayo nnyo ogamba oyo mwana muzeegwe kakaaba nnyo so bambi alina ekikoze ekimulumye ku olwo naye waba musirise we babayo ekimulumye oyangwa noga omwana wange nga takikolangako okategedde akantu ako kati Zulah ye kyomugamba ensi yonna temwagala nti bagamba ffe tetumwagala era nammwe yadde ebibi bingi temulokolayo yadde ebirungi bibiri netulwana n'omujulizi yadde omwagamba nti omukazi oyo yanjazika shalyanga ngenda kuwoebwa nawulirayo omukazi agamba buddirwa ebadde bagipanze okumala omwaka gumu n'ekitundu akantu ako situakawabudde nakawulira wakawa obudde nawulira agamba oba muganda we mbu twapanga okumala omwaka gumu n'ekitundu naŋŋamba munze muveeko yamanyi bwakola mwetefutefu okujja mu kooti okuwa obujulizi kati oyo ye bamuzikiriza olwaki tajja bamuboniza kisoboka Zulah tubulira omuntu oyo waliyo eddogo erisobola okukwata omuntu naye nesiba mbagamba okulogamu kirungi naye Zulah yalogera ddala n'amazaawo gwotera okuba yaloga n'amazaawo obanyina ki yamazaawo yaloga Hajji oli gye yavudde yamuloga era olabye naye alimu akalogologo balogooye n'ebyapa n'abyerabira kyajazukuke ebbanga lyonna yali tajjukirangako nti Zulah yabba ebyapa naye omanyi okuloga emyaka mwena batojjuka nti batwala ebyapa abamuka ng'osirise naye ng'ebyapa byo obimanyi waliwo ndeka simanya adde ayagala kukola tayito ya biki naye ng'okimanyi gye biri naye ng'okimanyi osoogera n'ofoosinga omuntu yonna akola ky'oyagala naye nga osirise era eddogo olimanyi lyafuluse oba omusawo bwakulogera kati kino gwonsingako okuba ovumula ebintu bwe bityo nti omusawo bwakuloga n'afa oba bwakulogera ekintu ne kifa mbulirayo balina okuvumula kati tukkirize nti bwe riba jasi kino tugenderamu tukkirize obanga bwe riba nga omusawo gyali yagwa Zulah oba omusawo ettale baali mulogo mukugu kati najja kulogera Hajji n'amulekamu kasala kkubo mbabuulira ebigambo bino Hajji n'amala ava mu kkomera essaawa eno addayo ewa Zulah mu nnaku ezi ne Hajji mu mativu kati yalayidde nedda ogoli mu mutima gwe addayo oli omukazi yalogamu omanyi nze nsoma feesi z'abantu naye nze mbalagira abakazi mbalagira okulogamu era mbakkiririzamu kuba omuntu yenna akuloga nga takusse ng'akwagala akuloga laavu kirungi mu baloge mugyebale banyabo ne bassebo nsaba ekinsonga y'okuloga ekome bw'omala okulogamu zino ze results ate tewuliriza bw'ologamu byapa bye mutwala wuliriza ebigambo bino kye ngambye muloge tekisoboka ndeka mpabulemu nti bw'oba oloze logo oyo gw'oyagala gw'omanyi nti akwagala naawe okola ki ate bw'omegga toluma bw'onyigiriza ennyo togizaaza mu ki musaayi okitegedde bw'omegga ate tokola ki toluma kuba oloze ekintu ky'okirina mu ngalo 5 ogonzezza otadde wali ate toluma kali Zulah yaloze ate n'aluma yamezze n'aluma saagala omuntu omala omuloga nga bwe kimu akukkiririzaamu ate okomewo omweyambisa omucunya n'okuba ng'osobola omuyiikiriza okitegedde loga gw'oyagala gwe ebibyo by'okola ki mukwatagane akwagale nga naye bwe yakyogedde mbwe abadde ayambala ddiraze mu biteeteeyi bye ekyo yakyogedde luli yakyogera interview namulangama bwe Hajji adde ayambala ebiteeteeyi bye ddira yalogebwa naawe ekyo tokiraba muliwa gwobeerawa yagambye babadde waka yagambye mumisi nga tubadde waka nga ayambala ddira zange ebiteeteeyi byange Hajji nga yalogamu Hajji ali mwizira omusibe wa nga ayambala ekiteeteeyi kyane Hajji yali akikozeemu ewo nze mmanyi nga kitakyambala sharia n'ogamba Hajji bw'obanga waloga omusajja tasobola kwambala mu kiteeteeyi kyo oba tonnaloga bulungi n'omugamba mbu Hajji akakaya tekateredde abadde ayambala mu ddiraze owulira Hajji kati Hajji ati amisinga moments ezo bambi ewaka kati yaloga ate ne yeerabira nti yalogwa omusajja gw'atayagala akyalina byakuggusa ebirala kati n'akola bubi bannaye tuloga omusajja nkyogera nga ntunudde mu kamera gw'owulira gw'oyagala ennyo nga naye akwagala ate bw'omala omuloga tomuyiikiriza
tomweseesaako bweseesa muloge muteeke mu ttuluba ly'omwagalamu akwagale ng'omukyala kuba muba muzadde baki abaana kati tomala kumuyiikiriza oba tomwagala muveeko tologa mwana w'abandi muveeko genda onoonye gwokola ki gwoyagala kati Hajji yaloga nnyo Hajati yaloga ate n'ayiikiriza abaloga n'amala n'ababba lwaki omubba kitegeeza ye aloga baatayagala bo ne bimwagala nnyo bisajja byattu ye n'abibba omusajja olina omumulogamu mwoba oyagala mubeere obulungi ng'akuwuliramu olugamba Hajji oli ludda nti ndi wano jangu onsange wano Misinde nga Hajji tugende eka titugende awulira okuteesa okwo kuteesa Hajji mu bulungi Hajji tugende nga yeyagalidde mu ssanyu muba muteesa mwami n'omukyala kati yagala agenda ateese n'omulala sisaa kusalawo omusajja anti kyekyo kyegenda nino tologa musajja kumubuuza kasala kkubo kitegedde nloga omwami wange njagale nzekka ampuliriremu tukwatagane teri kwekuba teri kulwana kitegedde bw'oba osobodde nga nze fumba wekka logamu nti nze nyina kufumba nzekka nga nze bonna kikola nze nfumba bwo Nordini Ntege kano ka video nsaba kakutuukeko mukasalemu nsaba ompeyo t-shirt ne bona jinguze emitwalo 10 bagenda jingulira basajja bannange ngeri kakagambo equity for men teri kuloga basajja nsabye busabye ontasi kisobola kuvaawo equity for men teri kuloga basajja mutuloga abasajja baloga abakazi kati kakubulira obulogo bw'abasajja abasajja baloga ensonga emu oba bbiri ekisooka omukazi oyo anyangwize byemugamba ekyo kibi anga wakatandika omulaba ensonga y'okubira abasajja gye baloga ebeere bweti oyo omukazi taba mukambwe gyendi singa mba mutuusizza okukola kyenjagala ekyo kibi seryoka abasajja bebaloga tayatwalira musajja omulala tamutwalanga ekyo nedda omusajja kati mu kifo ky'okuloga omusajja omulala tamutwalanga aloga kimu nfune ssente mu nsawo omukazi buli walaba ku ssente tava waka kati kenkubuulire nno eriyo n'omusajja kati nza kugamba oyagala kunjogeza byama nga nze wanoba Hajati obadde ogambye nze nga nanoba nze olabika wanoba nodda nze omukazi nga nze nanoba nengera nenfumbira n'ofumbya okumala emyaka 2 nga gwe gye nava okyandoga nkomewo nkufumbire siya osaaga nosaaga nkugamba ebigambo bino n'abasajja baloga abakazi okubaagala ekitali kibi nze Hajji wange wemusanga ndogo omwagala ne waba alina kyeyeetaaga nkimwongeramu sirina buzibu kubanga ndoga kola ki kumwagala kubanga era olwedde mwagala my men muwulira kitegedde wate mbiwulira naye ate kibi nnyo ate okundoga nkwagale nkusiruwale nkuwunge ate onjoge ondeeteko abakazi onteeke omuteeke mu kisenge kino omulala muteeke ate oba okoze eki oba oyiikiriza oba oyiseewo kati kyekiri kyeŋŋambye n'abakazi oba tolirwedde kukikola kubeera ekyo kyoyagala kibeere tokinanooza kireke nga bwe kiri tiimu Hajji siri tiimu naye ebulizaayo ndi mukwano gwa ataddeko nekasai lwaki nkyogera bwento ntino nze ndi ku saidi ya Hajji kimu bannange akola obulungi asiimwa Hajji teyakoze bulungi simanyi bulungi bwe yakoze naye talina background mbi okuva emabega gyembadde naye mukyala munnange omukulu logwe guti okuva emabega banaye si mwangu omukulu lwe gubanga omukulu gw'otambuliramu mubi saawa yonna buli kyoleeta kiba abantu tebakyekakasa kegabe mazima kati naffe oba mazima insha Allah Mungu ajja gasala naye ekisinza okunsesa mubayine enkumbi naye balamu akawanga mudde minisita kati mbadde nkoze biki okola nesijjukira nkumbi ayina enkumbi oli yagambye nti ayina ekikubiro kati omwana bakwatanga yafunanga nagesiimuuza enkumbi naye oyo omwana omulaba oyo omwana y'omwe yafeesanga nga bamukutte oyo omwana y'omwe yatereka obujjulizi bw'essuuka naye essuuka agiterekawa gye batayoza ekisenge kikyafu nnyo tekisiimuulwa
essuuka yagizinga n'agissa mu siiringi sibitegeera era n'atereka essuuka eyo ng'akimanya olwaleero luno omusango ogwo gulizuukuka essuuka eyo eve ne mutuzanyire ku bwongo mpola viki ne bakwata omwana atasobola kuyita nnyinamuga nti bankutte n'asirika naye n'asobola okutereka obujulizi obulivaayo olunaku olwaleero nga yayita kimanyi na kumanya nti birimanyika nga byajjanga lugambo. Balamu agambye atya? Alina enkumbi omwana ekigoye naye era omwana oyo teyakaabako teyawogana. Ogwo omusango gwayingidde kooti tugukomyawo ebisigadde obujulizi nze gwayingidde lafetuagalera kyetulinze naye ekisinga okunzeza okimanyi tujja kubirengerera awo oba nkumbi nga tebagitulaze ate kati oli yagenze kugamba mbu essuuka weba weeri mbu Hajati kinkwasa n'ensonyo kyogera oba ya Hajati ndozowulira anti kubanga yajja kwawukana kubanga Nisha mwana wa Hajati sipamu ze ziri kusuuka za taata y'omu ate yakozesa Hajati ate yabadde akwata omwana si bwe guli katunabyawula oba waliwo sayansi wabaku era kambumwe naye oba mumvume tuli ku mazima mukyala munnaffe omukululo gwe si mulungi okuva emabega bane mukitunulemu Hajji omukululo gwe mulungi oba yakikola nga sitaani yamukema kakati nange equity for women bangambye abasajja abeesirise ennyo abo mbu nabo tebaba bangu bakola ebikolobero ensi ebawakanira sigamba nti ono musirisa alina kye yakola nze nali musirifu Hajji bw'ava mukomera ayiga okwogera wajja musibako nnyo emisa naye abaana nga bamwesunza okuva mukomera bamugabane bagenda omufumbira Hajji bagenda kufumbirirwa bwereere bagenda mufumbirirwa nabwe watyanga olowooza bazze mufumbirwa kumbe nabo bazze mutwalako nalabye negundi oli kamuleke nga naye agamba nange namulabye nga yekalakaasa bulala naye mu kintu kino nze kyensinga okwogerako nsaba Katonda ow'ekitiibwa asale omusango guno mu bulungi nga tegulina gwe gukosezza nga tegulina sayidi enyigirizibwa gusalibwe bulungi nga bwe gulina okubeera buli omu afuna obuki omutuufu asigale nga mutuufu natali avunaanibwe era n'omwana oli afuna obwenkanya ate tusaba Mukama Katonda mufuula ekyenjawulo kubanga ayogeddwako nnyo bambi aleka ajja natuuka okukola ki okwenyuwa n'ennyongero gamba abaami si buli mukazi yazaalako nti mubi si mukazi alina abaana nti mubi abalala balungi naye nga nabo abasajja babatabukira ne babafuukira ababi era ekyo nakyo muleme kinenyeza abantu lwakuba nti omulya mmamba ab'omu n'akivumaganya naye nga si buli omu nti ali bw'atyo. Ekirala bakyala bannaffe bendaba bakyala oba baami nga tuli mu kintu kino tutaddeyo nnyo amaanyi tuyisizaamu bannaffe olugaayu tunaatera n'okwekuba nga twekubira ebintu ebitabakwatako sina wa luganda lwammwe sinaki mwewe ebitiibwa ebintu ebimu bireme tumalamu kubanga tuli mu kwevuma tuli mu kwekuba nga ne betwekubira bennyini bo tebali mu kwekuba okitegedde mwanyina wa Hajji sawa zino singa yeyeekuba ne muganda wa Zulah naye saawa zino ffe abantu omuntu ffe tuli mu kwekuba ebintu ebitakola ki ekintu ekiba kizze nga kino tukijajinge nga bwe tusobola tukyogereko kuba tulina okukyogerako naye kitulekemu ak'obuki ak'obuntu ate ebintu bino bireme kutabulangula famire zaffe bane baami baffe mutwesige si buli omuntu alinga Zulah ye Zulah ne Hajji ate bannaye abakyala abaami mubeesige buli abaana tulina abaami baffe abalungi wakanga bataata nga niyo tuba tugenze n'abaana baffe era ajja mwagala nga taata we era amukuze nga talina kyajja mukola ki tajja mukola nga era tajja mukwata ekyo kiba kya muntu si ky'abantu bonna kuba abaana bangi bakulidde mu famire ezitali ki ezitali zaabwe nga bataata baliyo naye tebabakozesezza okitegedde wano tulaba abantu nga taata wa muzaala yennyini ye yamukozesezza n'amuzaalamu nomuki n'omwana kuleme kisiba nnyo bw'ofumbirwa n'omwana bamukwata ate omukazi azaddeko bwemuleeta akuwaayiriza byonna si bituufu kiba kizze buzi ng'era ebintu ebirala byonna bisobola okukola ki okujja so bw'oba oyagala omuntu wo banaye mwagale nomata oba yazaalako dda oba teyazaalako
Mpozi n'ekirala abakazi mufube nnyo bambi okulaba nga abaana bano omusajja bw'aba akufunye akuwasizza owazaalako abaana mufune mbateeka wetubalabirira ngaffe ababeera babawasizza oluvannyuma ndowooza bulowooza mukiganye ompasa osobola okunsanga sina okuteeka baana bange nga nina kubeera nabo naawe kale waaki tubalabengako wiikendi lwaki anti awo oba oteesa okusosola kubanga nalowooza nti omukazi wobeera naye okubeera n'omutima ogukakkanye okubeera nabaana laavu nayo tewabulwa woyagalidde okwagala omuntu mwagale nga bw'okola ki nga bw'oyagala nga bw'omwagala si buli kimu nti kirina kubeera bwekityo ebintu bisa bibaawo kyogamba Viki bwe tuzaaliwa abaana 5 nga gwe oli mutemu naffe natufuuka batemu mu kika tekijja kukola nedda kiri kijja buki buzi kino kireme kuleka nga kiturina we kitulese tegedde so kale that is Hajati Aisha Karodo for you bana mungeza ne mumvuma leero ku luno nja kujjayo nja buli akuvuma mugambo oyina empale bwaba musajja agire wano ku transport eza jini eza jento t-shirt bokisa buli kimu mwe ekiri bonna bajje bawagire edduuka lino ate bakomana ku lino ne ku Kyewamala wali gyendi nnyo ensonga z'edduwa n'edduwa okyazikwasaganya edduwa nzikwasaganya neno kino kyetegeeza oli mukazi mukozi anti abantu abamu bagenda ne batugamba edduwa beera eyo bafera abantu bagambe ekooti weeziri ewa Hajati kimu weekere so nagenda ekanzu zezibulamu oba weeziri ye ate sitooko ndaba nnene bupanga wano so Hajati akolera ddala okola delivery tewali kyesikola enamba ya wano yemu yeyeeri ewekudduwa wano wabeerawo baana nti waliwo ayagala omukolera delivery akubuulira sayizi na design n'omusindikira engoyo oyo yakola atya era akuba ku simu ya wano ku dduuka abawala babeerawo ne bamusindikira kyayagala twali balaze abamu ku bawala abakola muno naye tekigenda kukola muyinza ofunamu endowooza endala tebagala bateeka mu kamera enamba ya wano eri 0753 45 52 11 yeyo wano gibaddiremu ku dduuka eri 0753 45 52 11 era okuba waliwo omuwala agikwata bamuyita Shadiya ng'omubuulira kyonna kyoyagala kasita kiba nga kikwatagana ku musajja bw'otoola salaamu bwe paba ng'agiddamu nga njagala bokisa njagala kino njagala kino akikutuusaako mu bujjuvu ati nze sibeerawo bwe muganzi njagala kujja kwegeza mu bokisa ng'ojja era muyina enkwatagana gye musobola okukwatagana naye mpaka wano nze sibeerawo era bw'ojja ng'osuubira nti Aisha Karodo ojja mmusangawo wano mpitawo katono nnyo nga nze kulaba biri bitya ku balansingamu gyensangibwa abamanyiyo bakola ki bamanyiyo so then eyeeri eyaffe eya bulijjo 0776 63 4 67 ngonkubira Hajati Aisha Karodo amaka gaganye bizinesi tezitambula musajja oyagala genda na byapa bye musajja njagala mutereezaamu ayuga bamutwala oyagala mulogamu emyaka 9 tokkiriza musajja wo kumutwala banaye abantu bange ab'Ebulaaya empapula ziganye nkubira tusomere wamu edduwa ebintu byo bitereere empapula bazikuwe bakuwa obutuuze sigenda kuwa ddagala nsigawa ddagala nze sigaba ddagala mugenda oyenge onywe manyi onaabemu nedda jasi edduwa yokka ate tugisoma nga naawe olabako baneeka nkule Viki okimanyi abantu ennaku zino tebakyesiga Katonda naddala bannaddiini bayitira ebintu mbawula ndowooza mubiraba bibatuukako abantu bamanyi essabo lyerikola okunyeenya ensaasi kwe kukola eddagala lyerikola era bwajjewo bagamba mbujajja oyogera naye wuliriza bwajjewo n'omugira bw'omusoma edduwa ajali tompadde kakunaaba bannange bantu mwako okunaaba bwe baba wassere ne mugenda ne munaaba bwe bawaddako okunaaba bannange ebintu bino mwesigeko ku Katonda Katonda baamuteekawa ne Katonda akola yakufuula ekyo kyoli lwaki tokkiriza n'omuwa obudde n'okwata omutimba gwo n'ogumuwa n'omanya nti Katonda ono bwe nzira mu dduwa ne mugamba ya Allah nzikakanyiza omwami wange ono ajja kukakkana akole bye njagala
okiregedde yengeri gyologa ya Allah business yange eganye okutambula bannaye si yakuwanika kacupa waggulu mu ddirisa okitegedde saba Katonda ejja kusobozesa okuwa ssente ogitandikewo era ajja kusobozesa okuleetera bakasitoma obeere ng'okola ki ng'okola naye abantu tetukyesiga Katonda twesiga kaddagala ka mu ddirisa twesiga kakunaaba abaana muyina yirizi mu kiwato muyina obuntu mu wallet viki mutambula nabwo muvuge omuntu n'ogula mu mmotoka giwapakasizza nofuna ssente abajjajja tebakubeerera okuwa ssente kubanga ogamba tusomere nnyo emmotoka eno edduwa Mungu eyagimpadde mwebaze era aginkuumire bulungi egende n'okukaddiwa omwaka ogujja nfune endala wallahi n'ogamba ngenza wa musawo simanya agikansire agiyiweko eddagala omusawo yeyagikuwadde mulugabire baba mulugabire Katonda ye yakuwadde ekyo era yatuusizza bulijjo okikaabira naga kancukuwe Katonda n'akuwa omwana wasaba omwana Mukama Katonda wange nsaba omwana omulenzi amukutte amukuwadde tusomye edduwa amukuwadde ng'omutwala muba mukansira eddagala bamuteekemu entalogwa eyaabwe tejja Katonda yamukuwadde yamukukuumira era wallahi wabasazewo mujjulula owulira tolina tosobola kugenda wa musawo woyo ogogamba n'akuwayiriza omwana onaatamujjulula twesigeko ku Katonda olunaku olumu kyovola nze mbako ennaku zonna sina lunaku lumu anti olunaku olumu tutulengako wansi tufumiitirize twesige Katonda kyovola nze mbako ngamba nze mujje ewange tutuule tusome edduwa teri kisinga Katonda nze bannange alhamdulillah kyenjaga mu nsi muno ebisinga obungi bye nali ndootako Mungu wange abimpadde omwana omwaka guno Mungu wange abimpadde okulaba Hajati ng'atambula omukono akutte ku mugongo kasita okkiriza Katonda naye Katonda twamwerabira Katonda lye ddogo erisooka yerigenda okulogera omusajja akuzimbire kalina Katonda tayimba kasongombo na wewe mubalinaga omwana akubwa ebyo byakubwa simanya aloote ebiroote bibiki Katonda yeka yagenda okukkakanyiza omwana osi kumutwala tujja funa program tusomese abantu engeri y'obulamu gye butambula obwensi sooka tukome wano olunaku olwaleero still again ye Hajati wammwe waliwo ebintu Mukama byaleeta abantu bakiranga muneeyerusa Hajati weeyerusaawa kati kanesikwata mubizi kuneyabanangamba onkonye wajjoero ku kamera konya joero onkonyanga onkonya sigeza kikuluma mubye baali bakuvulira mubye baali bavumye Hajati singa banvuma ne bangamba kikazigo osoma nnyo edduwa neekolera abantu mpulira bulungi kikuluma ekyokukonya mbwe ekikazi nekyeyerusa bannange sikwatangako mu kizigo nange lumu bangamba engalo zikonye Hajati bo basooka kulaba bizigo eno kala engalo muzikonye namanya kamera ya Joro yali baneeti lomoto jabbalaga omwana wange obuzungu bwaliko basooke bategere nti Hajati wamukuuta ekizigo in fact abantu anyway omwana waffe bamwagala bamulabeko watubonyabonya nnyo ng'oli lubuto we need to see our baby omulundi ogujja obudde buzibye amatala gayisa bubi kibrebi babagambye kyeru tebakikuuse kizigo obweru bwa si daddy abasajja abaddugavu oba tulimu kaki nze bulina tunula mundabirwamu ndaba golodi nze kennyini nze golodi buli mukazi ow'ebbeeyi buli mukazi akola ki omukozi ayagala musajja muddugavu maybe ndowooza tulimu ka that tulina jeans ezo eza kiyonoonye okay vika exclusive gwe mukutu tusinkane mu updates endala nyingi mweraba A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza
zangu lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesa Properties, let's guide you home.